ensonga lwaki n'abayise lwa nsonga eri emu. Ennaku z'omwezi 19 tulina concert Mesach at 46. Nayogedde ekigambo 46 buli omu ateekawo ekikye. Waliwo yagambye alina abaana 46, waliwo yagambye alimbidde emyaka 46. Buli omu yataddewo ekikye kyateekawo, naye ago ge maanyi agali mu art. Era abantu mwenna abayisa mu art amaaso mulimba. Artist yateekawo akantu kamu nika confusing abantu ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza ki. Ge maanyi agali mu art. Era mwenna ba artist bannange, ennaku zino omuyaga nyingi mu art. N'okutegeka obutegesi kyo kizibu, kiri very expensive. Ebintu sika bingi, naye nsaba temuggwamu maanyi. Ne muggulu waliyo okuyimba tekusobola kuggwa mu nsi. Era tujja kwanga tuyimba ne ati ajja genda maaso nga akola ki, agenda maaso. Ennaku z'omwezi 21 era kubeera Masaka ku Maria Flow. Ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10. Singa abaddewo obusobozi nga Serena batuwayo bwereere, nga ne Fenoni atuwa ku bwereere, nga n'aba radios batuwa ku bwereere, abawagizi abo sande basale ssente naali bagende mujje tubayimberemu buyimbizi mugende. Naye twasabye akasente ako tusobole okubakolera ekintu ekirungi ekijja mu ssente zammwe, ekijja mu buwagizi bwa mutuwagidde ebbanga lyonna. Kubanga mmanyi teri muntu ansuubira kola nsobi oba tubagenda okujja mu sheeyo. Kakati saagala naye kuteekawo mukisa kukola ki, kukola nsobi. Amaanyi ago gava mu mmwe nga musasudde emitwalo 10 nga muguze tebo ey'emiliyoni 3. Awo nange nibakolera ekintu ekirungi. Ndi musanyufu nnyo nti nina amagye nti kuba obulabu ne bwepaaka nga sitaani azeeko ku duty. Nga omanyi sitaani yeeyitiriza nnyo. Sitaani ne bwajja ku duty eddoboozi ne lifa, nina amagye agabala sheeyo okugu ate ng'enyuma. Bonna bantu basalawo okuyimba sho tenyuma enyuma ate ng'ennyimba zaye zonna era basobola okuziyimba. So mulwekyo temusuubirayo kuba disappointed inenewe ku lunaku olwo. Mbalinze mikwano gyange ku Serena Hotel. Bwe tugenda e Masaka ku Maria Flow, okusookera ddala abantu b'e Masaka nze audience zeesinga okuwa ekitiibwa bulamu bwange, nti nga njogera sirimbanga ne bannange bano bwe bali abajulizi baffe. Masaka bwe kugaana mu ndongo okuyimba kuba kugaanye, okusembuka busembusi n'ogenda mu birala. Naye ffe Masaka oba budde yonna okutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato okuviira ddala mu Diamonds Production. Kakuviira ddala eri mu Big Bros nga tugenda nimuyimba erukaya nemukola biki. Masaka netukkiriza nti obwana obwo obuto naye bujja kukola ki, bujja kuyimba. Masaka tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi nti mu bawagizi baffe abo be tuyitanga bazadde baffe. Nabasabye emitwalo 2. Ate era olaba bwetuva ku Serena tugenda Masaka Street, lwaki njagala nga nkyalina energy bulungi, nyimbire abantu be Masaka bulungi. Nabasabye emitwalo 2 lwa nsonga abantu be Masaka mugwana ekintu ekirungi, kuba mubimanyi, mubitegeera, mutuwagidde, mugwana ekintu ekirungi ennyo. Naye buli kibadde kitulema okukola ng'olumu tubaleetera obuuma alinye muwaya onakoze ekirwaki, omuntu aba alwana afisse kasente ng'alwana alabe ng'afissaawoko. Kuba kati bintu just omuntu oga nti no owa stage agikuteeredde e Masaka obukadde buli 10+. Kakati bwe kusaba emitwalo emeka 2 musobole okufuna ekyamaanyi, mufune springs nga nnungi, mufune stage nga nnungi, mufune sound nga nnungi, mufune n'abayimbi nga balungi. Kuba sigenda kuyimba bw'omu, naye ate saagala kuleeta munange olw'okuba njagala, olw'okuba ate okunyiiza amala okuyimba mugambe baayi gyoli emmotoka yenywa amazzi, emmotoka yenywa amafuta. N'olwekyo nsaba abantu b'e Masaka tukkirize emitwalo 2 tugikole ki, tugisasule beetambikwa. N'abalala manyi bajja kwongereza okusobole okufuna ekintu ekibajjangu. Abantu b'e Masaka tebagwana kuzanyirako. Nga nvuddeyo eyo kyo tugenda gikola, kyegenda kuggwa. Abaguze teboozi bayimbi bannange, eyo yengeri gye tulina okugendamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire ddala. Era tugende bwe tutyo. Kubanze embala abayimbi abeesobola tuwera 10. Buli muyimbi bw'agamba nti nguze tebo ya lutaaya, abawagizi bwe banaba akasente tebalabise, era at least kyejja kubeeramu abantu.
si bwe kiri bannaye esimu okay kale ebintu bitono ebirumaaluma kubatta naye tebiba bingi biba bitonotono bwebityo naye tumaliriza ne tubitereeza katoyagala ngambe ntya abayimbi bangi abaguze ntego ya Mesach Semakula abasobola mwebale naye tukikola abayimbi ku bayimbi bannaffe ffenna tuvengayo tuwagire mu kulanga mu buli kintu kyonna nga buli omu pulatifomu yo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi kale no n'olwekyo kane nekulandagga kusaawa eno nasooka ekkomaawo lekemwaganaddamu ebibuuzo tweyanza nnyo papa tweyanzeko omugalo bannange Stefana eyaffe sasibudde okukolabana bayimbi ab'eggwanga ali wano mwimbi wa ggwanga era tumanyi olunaku olwaleero zijjukira papa we twasibokera ku kivu bwagamba concert Kabaka wa Buganda erabira ku kivu kyo ku mulundi kuno kyekinaabirawo ekyenjawulo okuyimba papa oyimbye tugenda celebrating emyaka gyo nayotera n'otubamu akajja bwena ogamba nti 2023 amaleetera ekyenjawulo ng'obusiime bwabe awangaale Sabasajja era twagala okwebaza Katonda nakulwajjo Sabasajja yaluseeko ebyobuganda era n'ayogera ng'owulira ddala olugoma mweri ekyo mukikubireko omugalo bannaye mukama tumwebaza olwekyo kuba ebibuuzo bibadde bingi ebyabatuufu ne bannakigwanyizi so gyokwabadde kuddibwamu ebibuuzo ebimu kyogedde ekyo masonga oyogedde ku Sabasajja Sabasajja nomunange luli yajja tebagenda kuyita buli batyo lyayina ekitiibwa ki ye yasiima nagamba ngenda kolaki enda kubeerawo kakati awo tetumuzzamu ebyo tuba tumuzanyisiza ekirala siri wabujuusi nze ndi muyimbi abawagizi bange mbayita kubakolaki kubayimbiramu saagala basuubiza sama kubanga amaguga gano agakuze bwenkuba sama nemenyeka saagala kubasuubiza bukodiko mbasaba mujje mbakoleki mbayimbiremu bannange nina kubayimbiramu kyensinga okubasuubiza ekirala ekibi ekiriwo siyimbiranga ku Serena nga sho yange akusikapya n'ekirala twogedde ku nnaku z'omwezi enteekateeka emiryango gigula osawa meka obutagala okujja ngaobudde bukyali oluusaga amasooka kukola wemavaku mulimu ate enzije kyo emiryango gigula osawa meka emiryango gigenda kugulwawo nga bukyali tujje nga bukyali buli omujja nga bukyali ne bwe muba mujjudde essaawa 12 feshe etandika nekiyamba okuba nti nno mufuna buli kintu ekyategekeddwa naye olumu bwe mujjale ebimu bisalwako ng'obudde bukolaki buli kuwanvuwa so bwe mukeera bannange mujja kufuna buli ekitegekeddwa mujja kulaba buli kirungi so bajjema tickets zisangibwawa kakati tugenda kulanga ekirungi tulina emikutu egituyambyeko nga bannaffe aba BBS telefayina bannaffe aba CBS FM bannaffe aba Next Media nabo nsaba mbakubireko obugalo Next Media yatuwadde package nene ddala bulungi n'abalala bangi nnyo media platforms nyingi nnyo zino kamera zonna zemulaba eziri wano bonna bagenda kukola ekintu bagenda kubategeeza ntikesi wano na wano na wano naye for now oba oyagala tiketi yo ey'amangu nyiga *165*98# tiketi y'emitwalo 10 ogenda gifunira ku mwenda momopay ebasasuliddeyo omutwalo ba MTN omutwaliza wange esasudde omutwalo ogwo so n'olwekyo osobola okufuna tiketi yo kati ng'onyize kamunyenye 165 kamunyenye 98 kadaala awo ojja kuba tiketi yosobola okugifuna ab'e Masaka era enkola y'emu tiketi ey'emitwalo 2 ojja gifunira ku gumu kitundu ng'onyize *165*98# ojja kufuna tiketi yo bulungi nnyo ku mitwalo 1 n'ekitundu
so si waliwo kati ayagala okukulakula bwaba ayagadde okozesa amamope ezokugula ziri fifikontinoze wano ofunye tiketi yo tujja kubategeeza obudde butuuse nawe oyo omugenda okuzisanga nga naye pa passport tebuze ejja kubeera nangawo ensonga bakisazeewo ekirala kibadde kya at 46 ekyo bagenda kukirabira waliwo state bwe bumu ku muntu bwange bwenjagala nobujjibwa omusajja yabadde ate njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kubanga bangi bannaffe betusinga n'obukulu bagenze naye Katonda n'atuwa obulamu ne tulaba ffe tukyaliwo. Njagala ekirala okwebaza mmwe abali wano buli omu mu kiti kye bannamawulire mwebale kujja nga temuli basasule wabula muli bayite wiisi ne mugaka tugende wa papa mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusingira ddala njagala okwebaza baganda bange mu mulimu gwaffe guno. Bwe njogera baganda bange ntegeeza abayimbi bonna abali wano, ntegeeza bannakatemba bonna abali wano. Mwebale omutima gwe mundaze ku press conference kwokka nebanga muzze nga n'abalala bali mu kkubo bajja bagwa amasimu tujja kubanga ekiina kyekindaga oba kyekindaze era sisobola kutoma nti nze bannange tebandaga mukwano ne wengenda era nzikiriza nti bannange bangaze nga nkyasobola okukola ki okulaba amanyi bwe boogera ekigambo ng'owuliranga era olaba n'amaaso go kikuwa mulina ogamba okay kale kubanga abantu bangi bava omulala olimi bamwogerako ebintu nga balimba olaba oli abo ayogeza bukuusa ng'alimba ayiyiza amuyiyiza asobola okumulongoosalongoosa naye alimba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwaniriza bannange ba B2C bato bange mwebale manyi mwasuze mukola muli bakoowu nakati otulo tubaluma naye mukwerekereza oli bwalaba nti munanga njagala ng'olina kyewerekereza otulo kintu kiwoomu nnyo kitalina tesiti byosobola gamba nti bakiwoomerera oba kikaawa naye kiwoomu nnyo kati omuntu aba akyerekereza kitegeeza waliwo ekifo ekyenjawulo. Njagala okwaniriza mukulumale webali kujja oyimukubireko mbogalo oyo atumanyi ffe olugendo lwaffe yatulabira ddala from zero. Muwala wange Mori natume ate nyazaala wange ebintu yabitabulatambula seriri omubuuza ani bbaawo ngakugamba Mesach kale nyazaala wange sayinza okulaba Mori webali kujja. Catherine Musaasira omuwabuzi w'omukulembeze naye ffe wano wetuli mu industry eno muwala waffe atalikula maaso gaffe tusaanisa okulaba webali kujja. Era wano oli mu kiti kya muyimbi, oli mu kiti kya muwala waffe, oli mu kiti kwegamba onali balabika alina nayagala okugira okugumiza awo naye kakati mutabani wange Haruna Mubiru wesigenda kwebaza kikakatako okubeera wano. Bw'obadde olina okuba ow'amawulire, bw'olina okuba MC, bw'olina okuba nga wataddewo entebe zino, bw'olina okuba oba abantu ebyokulya, kale sigenda kwebaza. Kale weebale kujja. Muto wange weeruweero bagamba nti omusajja oyo yeekakasa wa 11 konse kandabe lwayanguye okwebaka yebaka 11 neŋŋamba kale katulabe amanyi ŋŋamba nyo abantu nti okugaba si bugagga wabula guba mutima gwe gukola ki gwe guwaayo. Kati ninga kandabe oba akadde kana n'akampa weebale kukatuma weebalire ddala sebo.
omukulu omukyalo ono n'abawanuka webale kujja Jasmine, thank you so much. Webale kubeera webale kunjagala webale kubeera mukwano gwange. Njagala okwebaza aba sponsors abataddemu sente abataddemu obwesige nga ntandikira ddala ne bannaffe abasimba automotive. Abantu abo batunda pikipiki era batuwadde pikipiki ez'okugaba ku Serena. Onamukisa tiketi ye ejja kutwala pikipiki ku Serena. Ate era ne batuwa ne Masaka, banamukisa e Masaka bajja kuwangula pikipiki. Abakulu abo se beemerera bagula bekusiru. Webale omwami oyo akiikiridde omukulu muyimbi naye mugambe toyanziza toyanzeege. Kakati mwali tutandise. Nibadde bamugamba luli badde bifofishale kati tutandise okulamba show yaffe. Nebaza Semakula okuva mu Hiruwota. Webale bangi bambuuzanga lwaki Hiruwota kapapa ziterinnyangako mazzi malala gonna. Naye nze n'ekintu nti bwe ngamba nti olwo mukwano gwange simanyi bwe bakikyusa nti si mukwano gwange. Lwaki bwe mpuliranga ekintu ekyo kijjirira sirika ne sikyogera. Kati Hiruwota omwami oyo nannyini Hiruwota mwami Semakula bwe mba mujjukira saluuni gye bayitanga Zebra mwe nakolera vidiyo yatukwegomba bangi. Ye mwami oyo nannyini Hiruwota. Kati emyaka mingi abadde mukwano gwange. Nange bwe nafuna we musasulira ne ngamba papa sipooti Hiruwota ekaya aliwo. Ujjako nga waliwo ekirala ekyenjawulo naye sikisuubira. So mutwegalize nnyo omwami Semakula mugambe toyanziza toyanzeege. Yaleese ne Hana. Kakati njagala omukulu kibijjigiri mumukubireko omugamba. Sebo webale nze omusajja oyo olifaani we nange. Bakwenda kuzino bafaani babikyusa ne bagamba nti olifaani wange. Mwami kibijjigiri waba ayimba saagala kuzibirira saagala kintu kyonna so nyumirwa nnyo nga mukuumidde okumpi wendi ansanyusa nnyo ate naye webale kunjagala. Kakati bwe tuvaawo njagala okwebaza bakama bange aba Prisonalaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzijukira edda twalwana nnyo naddala muganda wange Honorable Lutaaya yali kafulu nnyo okunoonya aba sponsors aba band. Twabeesibako nnyo mukisa ne twakufuna. Naye bagamba nti bwekataligirya Mukama mulungi olwaleero mu bayimbi aba mu bemagazaako bandi oba mu Eagles Productions okutwalira awamu muzizeko leero olekubeerako ku on board. Mwebale mukubireko aba Uganda Boys mu ngalo era abakulu bagambe tusanyuse nnyo. Najja ngezesa omulundi ogu ogala nti kali kangezese ngabe naye neesanganga muli lwene ne mungiya ne mubaako we munteeka era ne mumpa brand ya Prisonalaga. Nsuubiza okukola omulimu omulungi ate saagala mukome ku nze. Temukoma ku nze nga bolaba tutudde wano tukyalimu omubisi oguwoomerera ovuddeko nze n'abalala mukyali eisibo. Kakati bwe nvaawo njagala neebaze aba BBS eyaffe abo baatandika dde okulanga kati omwezi mulamba saba tukakubireko omugabo nga tetusasudde even a single point. Ne bagamba tugenda kutambula naawe Mesach olwaleero katutambule naawe. Mwebale nnyo mwebalire ddala timukikola nnyo mukikoledde ddala era mukyakikola era abakulu baneebalize nnyo. Njagala okwebaza banafu aba Capital FM ne Bit FM omukulu Jingo sebo neebaliza abakulu naye mwebale nnyo. Mwebale kulembera ku music waffe owa bandi gwe bayita owa bandi oyo abamu gwe batakyayagala nnyo okukuba naye Bit FM ne mumulemererako ddala neyanziza nnyo n'aba Capital FM okuba nti naate kati nnyimba ziri ezibadde eza bandi ezitamugayo ate kati zikuba ku Capital FM. Bannange ekyo ndowooza buba buwanguzi bw'amaanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugenda kufuuka ekyokulabirako. Ababadde batema ettaka okulibikka bagenda kuliriggula bagende nti mwebale nnyo mwebalire ddala zaasoose nensaba tugendere ddala maaso.
kakati bwe nvaawo njagala ngende ku bakama bange oba ba title sponsors ba concert eno aba MTN nsanyuse nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala nga mukulu Lutaya bwe yayogedde MTN twabeera naye ebbanga ddene nnyo era kyukamo katono awo nga waliwo omukulu azze nga tamanyi bintu bye Uganda n'asooka atufuumula awo naye kati kirungi nti MTN yazzeemu okufuna interest eyamba era sponsoring abayimbi era abayimbi mwenna mwetereze kulumbe MTN budget gyerinze balombe budget gyeri nga yaffe era mugende eyo mulifune MTN Uganda tuli basanyufu nnyo okuyigirira naawe era maazi akiikirira kola ekitongole kya MTN Uganda ndi musanyufu nnyo okubeera n'enkonzentuwo bandi/kadomokamu nti bakasitoma baffe abadde badde bakutusaba nnyo era tweyanziza nnyo tweyanzidde abanamawulire abaddeeyo ab'enjawulo mwebali nnyo okutambula naffe si emuyimbi yekka bwe tubadde nawe naye nga muli naffe era Mesach Semakula aba MTN Uganda bafaanisibo bonabona abaliyo obuyimba basobola okufuna nga balina sita 17 sita 81 sita 17 sita 81 hash kati buli faani wa Mesach Semakula yagenda oba tosobodde kujja ku Kivulu e Kampala ne Masaka tugenda kubeera naye era MTN Uganda naye yekune naawe e Masaka atasobodde kujja mu Kivulu teekamu akayimba oba omuwagira mu ngeri emu oba endala nammwe abali wano n'abayimbi abalala abali wano mwenna abali wano obuyimba tusobola kutuleetere bafaani bano basobole okuba banana basobole okuteekamu nga MTN Uganda tuli basanyufu n'ekisufu okutambula n'abayimbi ab'enjawulo twatandika omwaka guno twatandika ne Spice Dena omwezi gw'okutaano layina mujjajira babagweri naye nga Mesach Semakula yasookerawo tweyanza nnyo tweyanza naffe tweyanziza